Oyina kwambala bwambaze kuli maaso. Yes. Zino nguudo ezitwala abafuku bijja. Nkiddamu Uganda ezenguudo zemugandi Museven yazimbye ze zitwala abafuku bijja kubanga mwe tufiira okusinga zitwala abafuku biki era ndagala weetegereze oba wali oziiseeko nga bajja omufuwano mu ddiiri mu lujja obukubo obwo obisegguusa kaakati emikwesese egyo egiringa egy'emmese z'enguudo za Uganda. That's why nzituumye amakubo agatwala omuntu mu ntaana ye kuba buli lw'otambulira ku luguudo lwa mwami Museven oba oli ku ntaana oba olingiza kufaako webale nnyo gwakyagenda maaso n'okubanga ateera otugoberera nkubuuzizaako ne nkwebaza emirimu no gy'ogenda maaso n'okubanga weekolera yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo watugenda maaso n'okubanga tuba tusako ensonga ez'enjawulo nga bwe nabasuubiza mubadde mumanja omusajja ono yeekolera leero tumulina tugenda kunywamuuko naye ensonga nyingi nnyo goonooko waweka naye nga ye tumulina tugenda kubanga tutambula naye mbakulisaayo nnyo mu byonna bye mubadde mukolakola wiiki eno n'ebirala byonna mwebale nnyo n'okubeera mu Uganda ey'okulya muwogo emigaati kuba gyo twagivaako naye Uganda ey'okulya muwogo ndowooza yeena esoboka kale yekolera so kubuze kuba kulaba abatulaba mwenna ndi musanyufu okutuulako mu katebe kano mulundi ogusookedde ddala okulabikirako kweno channel ya Kimbo updates ate nno bakojja wange nsanyusa okulaba mutabani actually oba na maama wange bamaama naffe mu Buganda kojjaawo abannyoko kojja abamaama kinkoze bubi okutuula mu katebe nga naye mwotudde otudde ne maama wo badde ntudde wansi mesebo ola mbugamba ki alhamdulillah muzidonda akyalunda Uganda ogiraba otya kiki embeera y'okulya muwogo Uganda today ekijja oba ekiddawo nga Museven akyaliko si mawulire kyegeera embwa bwebba ennyama toyinza kukeera n'oga la hawula embwa ebbye ennyama kasiza ate gwembwa kuba kyakimanyikiddwa embwa era erya nnyama mwali Museven buli lwadobonkanya eggwanga ekitumusuubiramu era y'ensonga lwaki twagala omulwanyisa tekikyali kyakwewuunya ye Museven okudobonkanya eggwanga kubanga teyasoma kugatta ayawula bwawuze kugabiza yadde okubisa Museven yasoma amasomo mu mathematics ayine formula bbiri ze yatwala okwawuza n'okugabiza nti bw'azuula ekyobugagga mu nsi yeebuuza nkyawuzzaako ntya ng'ayawuza ateeka mu nsawo ye ntya muhoozi sale kataaha ne Natasha ne Lwaboogo so omukulembeze omutuufu yali badde yasoma nnyo gatta n'okukubisa ozumbula ekyobugagga mu nsi onoonya ngeri okigasseeko otya era okikubisizzaamu otya tuli ne yekolera mbeera maama we mu Buganda mba maama we naye ndi kojjaawe abamuzaala baŋŋonge tunyumyamuuko ensonga eziyalo yekolera twalabyeko gundi twalabye omuduumizi w'amagye g'oku ttaka Lieutenant General Muhoozi Kayine Rugaba ku mulundi era omulala ng'asinkanye omukulembeze w'eggwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta bwiki Kenyatta anaatera okuwummula sanje kiggwako nooza emyaka takyaweza myaka 3 amaleyo mabegakaawo twamulaba era ku special visiting agenze e Rwanda okulaba ku ankowe twakitegeera juzi ku birthday yali akyalidde taata we muto si president yali visit ya kukyala taata we teyamukyalanga president tebali mu state house bali basinkana yasinkana taata we naye bwe yamala okumusinkana taata we wayita ennaku nga 2-3 ne tulabanga ensalo ye Katuna bagenze kagama ayiseewo na ajigula andi yali tageti yaabwe lonchi ya muhoozi eberemu ebyo byonna yali tageti yaabwe nti omwana agonjodde embeteza toswana kugonjola mbeteza sa luyombo lwa kapa na mmese ogonjole oluyombo olw'amawanga olwa boda so kati twali tuli awo era ne tumulaba ng'ali ne Kenyatta kino Muhoozi kyagenda akola okusinkana abakulembeze naddala bali mu region kitegeeza ki eri muna Uganda abadde alina essuubi mu oba oliawo nti taata we bw'anaabawumudde Uganda egendagendako mikono emirala omukazi nga takwagala ne bw'oli mulaga nti oli mukwano gwa Obama
tekiri musika aligana John ye gwayagala mukubi wa mabuloka ku kyalo kishege bannayuganda baba bazira muhoozi ne bwasisinkana Katonda tudde tebamuwagala esomati nkugwe mukazi nga takwagala naye omulaga nti oli mukwano gwa Obama. Muhoozi bamuzira ku nsonga ki? No, Muhoozi ekimubonyabonya taata we nagamba omuzadde alimu oluguudo omuyita omwana we taata we alimye oluguudo ki omwana we mwalina oyita taata we yatutemudde taata we yatubbye taata we yatusibye taata we yasudde ekonomi kati gwe mbuulira eggwanga Uganda tutandika tutya odyesigisa omwana w'omuntu asudde ekonomi wali olabyeko embwa ezaala embizzi oba embwa ezaalambwa embwa ezaalambwa ekyana ky'emmamba ne bwe kifaanana ekyana ky'omuguya kibeera kyana kya mmamba kakati omwana wa Museven ayina kuba mwana wa Museven abakulembedde n'abaana baabwe ne bajja ne bakulembera abaana baba bawa kasiimo nti taata tetulina kyakumuwa naye n'omwana we kakwate mu bush sini atufuga bulungi naye n'omwana we katumuwakole ki afugemu kuba tetulina kyakumwebaza ate bush sini yafuga bulungi America kakati kitegeeza obukulembeze obulungi buvaaka n'omwana yabuyonka mu kitaawe naye tumwesigisa eggwanga. That's why ne banna Kenya bwe bawa Jomo Kenyatta n'abatuusa ku meefuga n'ateereza semateeka nti enena ne bagala n'omwana we tumwesigise family yo twajagala oshegeera kati gwe mbuulira ebiyinza okukusika family ya Museven ogiwa akasiimo osobola okwebaza omutemu osobola okwebaza omubbi osobola okwebaza omussi tosobola azimbye amakubo agaliwa ku ssente za muzeeyi Amusika guta ez'eggwanga oba ezaffe ez'eggwanga ati yali mu mitambo gy'eggwanga bwe bakubuuza nga achievement sizo mu nsi togamba nga mpeeredde abaana obuvunanyizibwabwo otegeera kakati bw'ogaa nti azimbye amakubo tukkiriza agazimbye naye gano makubo gano agalinga ag'emmese. Uganda eripootinga obubenje bumeka omwaka buyitirivu naye ng'olowooza buva ku ki makubo wali ovuzeeko ku mmotoka n'otuuka time nga ekutuse breaks naye nga mumaaso gy'ogenda eriyo evaayo ng'eri ejja atolinawo olwanya nti kankulukute paka we naasangira akasozi nsale speed njagala ogende ku ggulu highway emmotoka ekkutukeko olina kwambala bwambaze kuli maaso. Yes, zino nguudo ezitwala abafu ku bijja nkiddamu Uganda ezo enguudo zemugandi Museven yazimbye ze zitwala abafu ku bijja kubanga mwe tufiire okusinga zitwala abafu ku biki era njagala weetegereze oba wali oziiseeko nga bajja omufu wano mu ddiiri mu lujja obukubo obwo bisegguse kaakati emikwesese egyo egiringa egy'emmese ze nguudo za Uganda. That's why nzituumye amakubo agatwala omuntu mu ntaana ye kuba buli lw'otambulira ku luguudo lwa mwami Museven oba oli ku ntaana oba olingiza kufaakwo azimba mulwaliro muzikiti ekigufuula omuzikiti mulina okubaamu emikeeka ne kuruhaani n'emimbali imaamu kwayimirira si muzikiti nti eno waggulu waliyo akamunyenyi kanisa ekigifuula kanisa mulina okubaamu bayibuli n'entebe ne worotaali kakati Museven azimbye bizimbe eddwaliro ekirifuula eddwaliro liba ddagala temuli madagala temuli basawo baana basawo bwe bali basomye atuukayo naye yekola bwe walire emabega twalabako yali akola speech ku birthday ya Muhoozi era n'agamba nti nze abali b'enguzi mbadde oba olusi bakwasa omukono omugayaavu naye Muhoozi ono mukambwe mutuufu abadde bakwasa omukono omugayaavu naye ate nkuganye Muhoozi byakuzaala nga bye ez'eggwanga Mike Mukula nga bye eza Global Fund Jim Muhwezi bamulese kati Muhoozi anaaba mukambwe atya nga ate yabadde alaba nga taata we asonyiwa ababba eggwanga ate n'atigumbula abayagala okununula eggwanga kati gwe mbuulira ekintu kimu Muhoozi kaine rugaba ye aba yakoppa ki kubanga taata we abatuufu batta abakyamu bakola ki ekyo ng'okirumiriza nnyo basonyiwa abatuufu batta baliwa omuntu tafaako ye nga ye kirumira yafa ye nga ye bamukuba masasi ani akuuma ebisumuluzo bya masasi ani akuuma ebisumuluzo by'ekisenge omuli emmundu who is commander in chief
era ye General Museven ye commander in chief owa armed forces era buli butemu obukolwa ku muntu abuvunanyizibwa ekintu ekirimu emmundu kuba yakulira bamukwata mundu bonna osegeera kale kyogamba kino ekyamuwooza okubanga akola zi visit ez'enjawulo tekirina nnyo makulu gekikola tekirina we kinayamba tekirina oba abapakeginga okumwanjula be bapakeginga ekintu ekikyamu embizi muzikiti ne bwogisiika otya ne bwogireetera mu packaging ennungi sigala mbizi sigala eri haramu muzikiti kondomu mu kigo muli basista bafaaza babulaaza eba kondomu neogyeta ng'ogisabisa otya ne bwojjanga kano libanga sasi ku nnyama kano kaweweevu kiri kigo kati eno Uganda muzikiti abombizi sigaye nti mbavumye nkosa nnyo okugereesa naye okujja kwe tekuyina engeri gyekusalamu Kyagulanyi amaanyi tonsekerera okujja kwa Vic Fameka kwasala amaanyi ga kamiliyoni nedda sebo omusajja yakola tour birthday okutamuza tour Uganda yonna tulina birthday wanemu ya Ssaabasajja mu Uganda ne mu Buganda emanyikiddwa kati ebirala byali biki nze njaguze birthday ya Muhoozi ye nnyini kizibu ate njaguze ekizibu kali Uganda ajaguze ekizibu ye nnyini Muhoozi kizibu kali Uganda ajaguze okuzaalibwa kw'ekizibu omanyi lwaki tucelebrating 25 December tucelebrating omununuzi mazaalibwa ga mwana we wa Katonda Yesu Kristo osegeera kakati ate tetuyinza celebrating Sanya ono Sanya kakati Muhoozi naye tumuyita omununuzi ajja kutununula ku kitaawe bwe tuba tugandi kitaawe mubi lwaki anyiiga ng'ate yeeyita mununuzi ze nnunula ki kyogamba yekolera nga mwe bannayuganda temukyalina bwagazi bonna mu famire gye bayita eriko waggulu Museven tetwagala yadde okugiwunyirizaako emitima gyammwe tegiddamu kugula muntu yenna ava wa Museven tetwagala yadde okugiwunyirizaako naggamba omuzadde wenna buli kyokola kigenda kuddira baana bo Museven abaana be tabalimidde ekkubo ddungi abaana bajja kukola ebyabwe babeere n'amannya agaabwe balina suubi nti Muhoozi asobola okuba omuntu obunaanyizibwa kugambye embwa ezaala mbwa wabaki ekyo kisobola okubaawo muguya naye omuntu ate aba muntu emmamba tezaala muguya Muhoozi akuzaala baki nakugamba omuganda si musiro okukuga nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka kati yekolera kali Muhoozi kikyasomye ku taata we kitaawe kikyagasse ku ggwanga era musomyeko kubba kutta kusiba kuzaaya bwe tujja mu kino ekyobuvubuka Muhoozi talina wange gyayinza kutuyambamu kubanga mugambye buno obudde kati bw'abavubuka bwe tugeranga ne tugamba nti noonya bakazi beeru mba situmirizzaamu beeyerusa genda ku kibuuzo ekirala nze balendowooza engeri gyali omuvubuka ng'ate obudde bwe tulimu abavubuka asobola okubaako kyayamba tatumanyi olaba ne kitaawe eyali badde atumanyi tayatumanya kale Museven yasomerako mu bigere ng'ate atangendera ku bigere ku ssomero ennaku agimanyi ne talumirirwa bayitamu eyo mbeera yalyako ku muwogo ng'anywerako bicaayi omutali sukaali ne talumirirwa bayitamu eyo ki mbeera Museven yakubawo ku mpala ebiraka Museven ngatto yamugwako olubege kitegeeza munaku munnaffe era mwana wa mwavu ngaffe bw'aba teyatulumirirwa munaku munnaffe kyemuyitamu akimanyi mbuulira ono akulidde mu State House agendera mu bukuumi ku ssomero ate mu mmotoka alya bulubandi agendako e Bulaaya bw'anaamanya ennaku y'abana amagye yasoma naga Thunderhurst tasomera na wano teyagasoma yali mulambuzi yaliyo mu Thunderhurst nange ejjozi nayitako emakerere sijja bbaga nti ologeze kusoma naye nga nayitawo yayitayo buyisi sajja asoma nkutidde kyogamba tugenda mu bitabo bya Thunderhurst taliimu mu Thunderhurst baamusomesaako nti ensi bwebaamu obutali butebenkevu Kongo waliyo olutalo waliyo n'amagye g'eggwagwe muduumizi waago ku ttaka agali e Kongo
ng'ekkaramojja bannansi b'olina okukuuma bali mu kuttibwa ng'oli eno mu kujaguza birthday nga mulya bigodo bya mbizzi na mwenge yakisoma nakyo bakisomesa eyo Sunday gy'oyogerako omujaasi talya yiddi talya Christmas takuza mazaalibwa